Kuno kubadde kusaba ku kanisa Katwe Matters enkyaleero nga kukulembeddwamu omumyuka Rev.Flobia Ssebunya. Flobia asoomozezza abakristaayo okwewala ebyenfuna ebyamangu kuba ebiseera ebisinga bibaviiramu obuzibu obutagambika. Tugende ne tugamba nti oyagala ebyamangu okufuna ebyamangu naye ebintu ebyamangu bitta. Naye abaana ba Isirayiri batandika okwemulugunya ne beemuluguza Musa beejjukira bye baayanga. Ategeezezza nti olugendo lw'obulamu omuli n'enkulaakulana si lwangu naawe ekyokulabirako eky'embeera y'ebirwadde ebizze bibalukawo mu ggwanga ssaako n'obukulembeze bwa bannabyabufuzi nti byonna byakulafubanira okubituukako. Mwali mulabyeko omuntu ng'atambula olugendo mu bino ebibaddewo wano. Nalaba abantu mu kiseera kya COVID abantu nga batambula. Entalo ze tuzze tubeeramu mu Uganda abantu nga baddukanga. Omuntu n'akwata omugugu ng'agwetisse abalala ne babisuula kubanga byabakooya. N'abaana ba Isirayiri bwe batyo bwe baali bwe batambula olugendo lwali lunene omugugu nga munene. Wabula n'agamba nti newankubadde byonna biri bwe bityo wabula ye Katonda waali ayinza byonna. Era naffe ebiseera ebimu tubyogera, Katonda lwaki ankoze bw'ati? Wabeeta tugenda tuyita mu kufiirwa oli n'agamba nti Katonda ankubye omuggo. Bannange gwa Katonda ayinza ogukugalawo. Akulira ebyenkulaakulana ku kanisa eno era nannyini Ntake Group of Companies Owek.Dr.Gaster yasoomye ekyawandiikibwa. Mukama n'asindikira abantu emisota egy'omuliro ne giruma abantu bangi ne bafa ku Isirayiri. Abantu ne bajja eri Musa ne bamugamba nti twonoonye kubanga twayogera bubi ku Mukama ne ku ggwe. Saba Mukama atuggyeko emisota. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga n'omwawule w'ekkanisa eno Emmanuel Lutaya terutumidde mwana. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasokolo.